po jako akawuwo nali mukuteko dikhabanoba nali mukuteko nga w'omulamuzi enguzi na buli kati olutalo lw'ettaka ly'Ekirangira Mukono y'ennama mu disitulikiti y'e Mukono terunaggwa nga bolabira bino ng'abatuuze abawangalira ku ttaka lino enkoko bagikutte mumwa nga balindirira omulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono ali mitambo gy'okuwulira omusango guno ng'olwaleero gubadde gwakuwulirwa ku ttaka eririko enkayana mu Kirangira wabula bano bakedde kwetegekera wamu n'okulindirira omulamuzi okuwulira omusango guno nga buteerere we basinzidde okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga okubadduukirira abataase ku mugagga banoba. He has never come back here. So really kati mumwagala abantu bakole bati. So that's why I've told you that the problem here is leadership. From the top, from President aganyo kubeera kiri aganyo kuvaayo all else. Such things tizimutuukako. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze abatuuze abawangalira ku ttaka lino ne bamulombojjera ennaku gye bayitamu omuli okusuzibwanga empalo oluvannyuma lw'okumenyebwa amayumba gaabwe nga Ssebuyungo Wumalu bw'agenda maaso n'okunnyonnyola. Dika bano bakolagana ne kkooti bafeeteninga abantu babonyabonya abantu kati nazo omusajja erwanira this government sijja kulaba bantu bano nga babonaabona. President ali eyo bamusiiga enziro. President bamusiiga enziro. Abantu bakaaba baloza president yali mu kintu kino. Lwaki government tevaayo nejja neyamba abantu bano eva abantu balaba abeera ku high court. Ono era yeekokkodde obuli bw'enguzi obufumbekedde mu basirikale ba poliisi wamu n'abalamuzi nga be bakyalemesezza ensonga z'ettaka lino okuggwa. Akolaganye nnyo ne poliisi ne kooti okutulugunya abantu. Waliwo omusajja AIP Mulamba ayambala uniform za madoadoa akubira abantu amasimu babiveeko simaye abatawanya ddiika nakati ku kkooti babaddeyo. Bano nga bayita mu ssentebe waabwe owa Mukono Bibanja Association Ssentongo bategeezezza nga bwe bakizudde nga ddiiki banoba ababonyabonya ku ttaka bwatalirinaako bwannannyini. Ebiragiro bye tebikola oba mugaana oba mukkiriza tebikyakola abantu tebakyabigoberera kubanga waneno mu covid situation bataddewo etteeka erigambo bekiragiro ekigamba nti tebaddamu kola eviction bamenye kyaki. Bano balaajanidde omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku mugagga eyeesomye okubafuula emmomboze ku ttaka okubundabunda mu ggwanga lyabwe essonga n'ebibanja kwe bagobebwa babigula ku nsimbi zaabwe. Yamenyagali amayumba gawera 100 kati naffe tuli mbweraliikirivu nti era naffe bajja tumenya abakyaliwo ye n'abazimba n'abakola batya kati tetukyalya mmere mu nnimiro mmere tugigula ku midaala n'olaba omukadde nga ddala tolina kyakulya ate n'olowooza tolina mulimu n'olowooza ogenda kulya ki. Kinajjukirwa nti enkayana ku ttaka lino zaasajjuka mu mwaka gwa 2018 amayumba g'abatuuze agasoba mu 30 bwe gaafukamizibwa ku ttaka ekyasitula n'omukulembeze w'eggwanga okwerabirako n'okusala amagezi era abatuuze ne balowooza nti bafunye ku buweerero wabula nga buteerere nga wano pulezidenti yaleka alagidde obutaddamu kubaawo kikolebwa ku ttaka lino wabula byonna byaziimuulwa. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Atusalirewo ekituufu ffe tugoyerwa kuba tutandise okutiisatiisibwa sinze nzekka